ntwala omukisa otegeeza abakazi abatulaba mwenna n'abawala nti obufumbo mu Uganda kyetaago. Nsaba abazadde mwenna abandaba nga muddeyo ne munkubira mu ngalo njagala twegatte wamu mu nnyambeko okukomyawo ekitiibwa ky'amaka mu Uganda. Amiina. Kubanga teri mukazi aligenda kubeera bulungi nga talina musajja babalimba. Ngenda kuwa example ku muwala gwe bayita Bad Black. Twali wano mu Uganda nga ndi mukulu bwenti. Ne bagamba Bad Black amala ya Bad Black yabba omuzungu. Naye nze sinayo muwala gwe mpa kitiibwa nga muwala oyo. Nange. Siraba nko kubweredebwe ku media kyokka tulina n'abasiraamu ab'ebikira nga ebitundu byabwe by'omubiri byo si bibikke biri ku media. Naye gwe baayogerako buli muze gw'omanyi mu nsi. Oyo omuwala ye muntu yekka asobola otwala Munnayuganda mu kkooti n'amuwangula. Kubanga buli kintu kyonna ekimwogerako tekiriiko bujulizi. Kigambo buki? Bugambo. Naye bwe yamala okukola byonna bye twamwogerako yawunzika alina omuki? Omusajja gw'atayagala yadde kubeera kati njagala gwe omuwala atudde ekitiibwa okukamala obukamazi. Sirimu dadi. Nze mbeddeko naye ng'alina sirimu dadi. Bad Black awo omusajja baawe ekitiibwa bambi. Otegedde? Mimi abakazi batule we bali buli muntu weesiigire ekifaananyi otusiigire valiyu y'obulamu bwo ne guleedi gwe gy'olaba gy'otadde ku bulamu bwo. Olyoka oyimirira ogambe ti nze simanyirwa basajja. Ng'eyabba obuwumbi 10 asaba omusajja oba atalina yadde obuwumbi 5 ti mbadde nsaba gendako waani wa Zubeida. Nsaba abakazi mukkirize nti tuli bakyala. Okujjako omukazi yekka gwe ngenda ofukaamirira yalikeera ng'afunisizza omusajja olubuto. Kino kye muli mu kubyudinga mu Uganda. Mbunze bwe mba ne sente manyina buli kimu. Toyina buli kimu. Weeyina n'entegeera ye ey'omu nguuba n'aka kasente Mukama kakuyambye n'okola ki? Naye omuntu atalina musajja toyina buli kimu. Era ye ndayira njagala nayo mugikole ki? Mukwano Nalongo si buli muntu nti ekyo kyekirooto kye ekyokufumbirwa badde nkeera biti. Si buli muntu nti ekirooto kye kyakufumbirwa, si buli muntu nti ekirooto kye kyakubeera mu bufumbo. Akyogera simulinaako ttabbo Mimi. Kubanga era obufumbo si bw'abantu abategeera empola. Oyo yekka ayina ekigambo kye bayita intelligent yasobola okubeera muko omusajja oba n'omukyala. Oyo gw'olaba ayogera ekintu ekyo ng'ate azaala. Manya nti Mukama bwe yali akola mu nsi yateekawo ebyeyambisibwako n'ebikozesebwa n'ebyomugaso. Asanga ali virgin. Naye olw'okuba nti mu Uganda wano e Kampala waliwo emisasangula emingi egy'abalenzi n'abawala. Bakulowoozesa nti buli ekintu ky'omuwendo kyadiba. Teri muntu alina magezi ayogera bw'atyo. Okujjako abo abalenzi abo abayambala ezo empale z'olusanvu ezo be batula ne balowoozesa ensi nti balina kye bakoze nga tebannakola. Ntwala omukisa okutegeeza nti teri mukazi wa bbeeyi nga gwe basanze ng'ali virgin. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina n'akambe. Basenga babayitote. Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiryoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okweta putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Mukuddukako olinamu ne gia. Twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo omuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic kitchenware,
beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Cham Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Chi one kimutawanya kitiibwa ki ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeera mu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further.
Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the PO reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bana Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyira emitwalo 10 yepi emitwalo 15 ku gate alebadi emitwalo 10 ate emmeeza ya milioni 3 ticket zitondibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Uganda rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu screen stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu naba mwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Biniva Logistics Afro Mobile Nisanyuka TV. The short and big shot. Omumwa gunfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamalizanye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the girl Mimi. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omu ali bulungi kamera nzula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Real Time with Mimi Shamim Mayanja erinnya lyange njagala okubeera nga ate embeebaza okubeera nga konga mutulaba ne mutatukoowa betunyiiza ekyo kya buntu ne betusanyusa nakyo kya buntu temulina kyakikolera kubanga tetusobola kubanga tubasanyusa kuva Monday mpaka Monday nga tetuli bantu tulina okuba nga tetubanyiizaamuko so olunaku luno olwokutaano mbeerawo ne Naalongo Kitonego musinga okwagala abaami n'abakyala mumwagala lwakuba kale temwagala tetwagala nnyo muntu atugamba mazima tetushagalira ddala mazima mangi tetushagalira ddala ate Naalongo ayogera mazima mangi so oli ku Executive Media program inetekebwa mu Center aba Nail Agro Industries Limited go wenali eyo ngoyagala butto sabuni ebintu bino bikolebwa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda so sobola okubeera nga buli supermarket gy'oyingira ogenda kusanga products za Nail Agro Industries Limited
Naalongo yatugamba okumira supplements bannange ntunda supplements ez'amagomba supplements ziva London ziva mu Europe as in Europe waliwo omuli empeke 9 ne bwaba yagala ziri Naalongo ze yaleeta ze bayita Juliet Eve you order we bring mukitegedde osobola okuba nalabye Naalongo ayina video gye wabaddemu ku beat wabadde oyimba ayimba ka Doreen awo nga skin eglowinga bweti abantu bayagadde kano ka bulaka ndooza tuzaamu tinti nedda mimi okay kale nakyo ngena kiddamu balamusizako abatulaba ku executive media yenze Naalongo Kitone Nampijja muko omusajja international mama w'abaana abawala 8 bokka nga bonna bawala alhamdulillah mungu abadde akyabampadde nga tebalina kibaluma amina mukama mulungi mimi bw'obanga olumba abalalo olina kufaanana balalo bwe nali nzija okwogera ku maka nakimanya nti abalemereddwa bangi kati tosobola balumba nga oli mulamu nensooka nfuna kale yako okusinga zonna eziriwo mu Kampala okulowoozesa abalabi nti siri mulamu bulungi ne bwe ndiyogera ebyamagezi n'omulalu n'abitegeera ndiba mpangudde n'abalamu oba otegedde kasaba kulonkinga mu balalu 10 ti ono tuli mulalu naye ono omulalu ono asukkulumyemuko ku balalu banne ne bali abalala abalamu obulungi baba kutegedde buki bulungi nenda banga olutawe tuli wangudde olwo nengamba kanfaanana nenga muko omusajja bwe nnyina okulabika kati tetugenda kuddamu kulaba tinti okujjako nga abalalu beeyongedde mu kibuga ojja kuddayo olaluke nabo osobola obba maakingamu naye sofa so good obadde toli bubi tosobola kujja ng'ogamba nze ndi mulungi nnyo newewo nedda bwasimbuka simbukamu bw'olabanga abasajja tubeerijjako n'akuwaamuko bw'olaba sasamukamu aweetaaga okuterera okole ki kati ndi mumativu nti abalalu abaali abangi nibawangudde amiina kale mwebale nnyo abaatuwerekeddeko emitiyana nga omulangira Gerald Kiweewa aziika mukyala we omwami oyo yannonda nga tewali ankayanira nakulabye ng'oyogera nenkwatibwa ennaku bambi nenga Naalongo wange bambi nambeera omuzadde omulungi era mwagala nnyo buli kanaku musabirayo essaala mukama amwongere obulamu obutaliiko buyinike kubanga oyo omusajja buli kyendi mu nsi akirinako ebitundu 6 ku 10 yanjigiriza amazima nga mangi nnyo nze mmemi sirimba kuba omusajja yankuza talimba muzeeyi Kiweewa buli kintu akikugambira awo oba onyiize oba osanyuse yaba aterezezza omutima gwe tagenda na kizibu waka atalina mutawo era buli muntu yenna nga yamuliraanako ekyo yakimukoppako kale abannayuganda bembanga mu musanze mumugwiranga kabiya n'anywako kubanga yabalirira omuntu ow'omugaso aba akawuuta kamuyisa obulungi obutagambika ate okuva lwe yannondanga akanywa nali mmanyi cupa ebenjereeri nedda mukwano akitinga kyakitingi naye ate era tanywa nnyo baŋŋamba nti mubaamu naye asobola okunywa ecupa abantu kye balowooza si kyanywera naye ye alina okuba nga ecupa ye mulimu kabiya omumiro asobola okunywayo omumiro n'amala essaawa naye era alina okuba nga ennyota wemulumira waliwo omumiro ogw'okumeka bakimaintaininga ate nanywa waate ate nayimba ku stage nga tagudde kati okumanya omwami oyo mulungi nze omwami oyo yali anywa omwenge nga nze ngutereka naye nga tanzikiriza kunywa mwenge ecupa gyolaba nze okuva lwe yannonda yali alina ecupa mu ngalo omwenge ogwo baguyitanga seneta ebiseera ebyo lwe yali nga anywa naye nga omanyi abaana abato nga nze njagala ndabe tata kino kyanywa kati naye nze saamanyanga nti yali alambye omwenge gwe kati nga nkuba ngamba omukazi tanywa mwenge aguyigira wa bbaawe bw'onaakula n'ofumbirwa bbaawe yajja okuyigiriza omwenge kuba ajja kuba kyakola ki kyayagala naye bw'oguyiga kati ogenda kudiba abakazi abatamiivu teri abatwala era nakula sinywa omwenge mpaka olwa tabanga naye tayagala mutamiivu simanyi ayinza okuba abayigiriza naye nga tamufuusa tekyandibadde kirungi kuwasa muntu nga buli kintu akiyigidde walala mimi olina okubaako byolina okuyigira wa anko ng'agamba ekyo mukazi wange nze nakikola ki nze nakimuyigiriza kale mbakulisayo mwenna bambi abaatuwerekeddeko nsaba omukama abaddizeewo ebbanja lye mwatuwoze ne naffe mututegeezanga nga waliwo obwetaavu ne tubabeererawo amiina mukulikire eyo ddala mukulike eyo nga bulijjo Naalongo abeerawo wano eno kutereeza famire saagala kugamba bufumbo kubanga njagala nnyo kikwata famire eyo ebaana omukyala n'omwami because eyo ye famire so wano famire egenze efaata abantu abalwana famire bambi bo bajja n'amaanyi ate nga balinamu akasente jo nalabye anti kaduuka ne mugamba oba yanywedde ne kacaayi ne mugaffe nga baka abasajja twandyagadde omugulirayo kacaayi anti kaduuka
anti kaduuka yakoze ekimaisi anti kaduuka alina omuwala ono gwe yazzeemu n'amugamba nti mukwano njagala kukutegeeza abakazi abafumbo bali ku 20% ababalwana tuli 80% bwe kiri n'amugamba buli single mother abasinga bakiyagaliza ate be bamu era be balwana abafumbo nga sife twabagamba banobe n'amugamba soka akati saagala muddaawo mutandike kuwoza yeewasiza simanya akalenzi biki yakawasa naye muki mufumbo ate nno munnaye ebitali bya misinde nti nakudduseeko nnyo nenkuleka naawe funako wassa kumpi awo olaba nga bali awo nga nnyaanya kafuna okawase oyogere bulungi ku kyofunyemu experience otegere nti omusajja talabirikika mu ngeri yonna oba omuwasizza oba akuwasizza oba obuweereza mukama yakola ki yabugaba ate era leero lunaku lwange lwosooka okubeerako ku saidi y'abakyala lwokka leero nazze kubawolereza ananyiiga era nja kubaye wange sina mutawaana ewo bakoleyo kyanti nze nja kubaye waabaze nga neebase bampeeweeta ebigere banyiga ku kamasaaji olidde emmere nga gooli eyo nno onyiize n'ekisungu kyate nga nereeti bamukubanja kakati zibeera osekaki ndaika nze faaniwo asooka mutawaana ku muki mutawaana ku mutawaana mimi olwaleero nziza okutegeeza abakyala abalina abaami nti kkiriza ebirala byonna bikulema omusajja takulema kkiriza abakola bakole sente bagambe ntazirina naye ebirala byonna bibanga bikulema gamba birala byagaana naye omusajja namukola ki namusigaza nziza okubasigira ekifaananyi lwaki mbakubiriza okubeera mu maka mimi abakazi abatalina basajja balisiipinga ebizibu bingi buli kyomanyi kyonna ekiremereddwa mu nsi bakigerezako oyo yatalina waatudde omusajja wo ku kyala ayingira leeti bamunoonyeza wuwo omulalu agudde eddalu nga tanatereera bulungi bagamba mubuuze ku gundi kubanga gwoteeberezebwa okubanga okolagana n'abalamu n'abalalu kubanga omuntu omulamu yenna mu nsi alibaako omuntu gwatiririra oba gwasobola okugumiikiriza njagala mbasigira ekifaananyi lwaki baka abasajja tuli babbeeyi otyanga nnyo mimi omuntu gwewakeera ku makya nga bakugamba lwaki wafumbirwa anko nga tosobola kukinnyonnyola nze omuntu yambuuza liranga nalo ngwakamba oyagala nnyo bbawo kiki osinga omwagalako nasiriikirira ekigambo ekyo ansa nennema lwaki kubanga nze ekyampaliriza okufumbirwa omusajja oyo nali mpulira kiwulire munze muli sisobola kinnyonnyola muntu yenna nti ekintu kikyobeerawo ng'otudde noya nga omutima gukuluma nobeera nga amazike gakukkirira noga ali luddawa abadde kibannaaye nga takutte essimu oyo omuntu asobola okukubuyanyaawo wootudde nga tokwatiddwako ng'emmere ogiyina ng'akasente mu nsawo mwekali naye nga toyina mirembe kubanga tomanyi bbaawo waakola ki oyo omuntu tebamusenekirako mannyo era neewuunya nnyo omukazi ayimirira mu mulyango n'ogamba musiru ggwe nze okufumbirwa nakuyamba buyambi kisiraani ggwe oli mu kifo ekikyamu dda ku lujja onoonya omusajja gw'oyagala wafumbirwa mutabani wo owebale nnyo ddayo ku lujja oddemu weeseetinga ogw'okumeka ofumbirwe omuntu gw'osobola okulaba ng'alumizibwa n'olumizibwa nga tonnaba nakutuuka waakola ki naye ekibalemesezza obufumbo mufumbirwa akazigo kanjokya mwakeera okubeera bannakyepangisiriza kati oli mu kwepangisiza akazigo kakutuga wanoba n'abaana b'omusajja tosobola balabirira kati ogenda kuwunzika ng'ofuuse bakimpa enkyekubire ekijja kyokola ki nsaba abazadde mwenna abandaba nga muddeyo ne munkubira mu ngalo njagala twegatte wamu mu nnyambeko okukomyawo ekitiibwa ky'amaka mu Uganda amiina kubanga teri mukazi aligenda kubeera bulungi nga talina musajja babalimba ngenda kuwa example ku muwala gwe bayita Bad Black twali wano mu Uganda nga ndi mukulu bwenti ne bagamba Bad Black amalaya Bad Black yabba omuzungu naye nze sinayo omuwala gwe mpa kitiibwa nga muwala oyo nange siraba nko kubuweeredde ku media kyokka tulina n'abasiraamu abebikirira nga ebitundu byabwe by'omubiri byo si bibikke biri ku media naye gwe bayogerako buli muze gw'omanyi mu nsi oyo omuwala ye muntu yekka asobola otwala omuna Uganda mu kkooti n'amuwangula kubanga buli kintu kyonna ekimwogerako tekiriiko bujulizi kigambo buki bugambo naye bwe yamala okukola byonna bye twamwogerako yawunzika alina omuki omusajja gw'atayagala yadde kubeera kati njagala gwe omuwala wawe ekitiibwa okamala obukamazi sirimu dadi
nze mbeddeko naye ng'ali ne sirimu ddadi bad black awo omusajja baawe ekitiibwa bambi otegedde nnyo kati njagala Zubeida buli ne waba alina waalaga asaba ate obadde otegeeza otya nti ojja kugenda mu nju y'abandi omutunuulira olaba nga atasobola kusaba. Yes, you are right. Njagala lalo Mimi kubanga abantu kale batukyawa naye abatwagala be basinga okuba ab'omugaso kolaganamu n'omuntu asobola oteekawo embeera atya kusinga okuba n'abangi nga mwenna mugenda kubbira funayo omwagula eryato musobole okukola ki okugenda. Njagala Mimi abakazi batule we bali buli muntu weesiigire ekifaananyi otusiigire valiyu y'obulamu bwo ne guleedi gwe gy'olaba gy'otadde ku bulamu bwo olyoka oyimirira ogambe ti nze simanyirwa basajja ng'eyabba obuwumbi 10 asaba omusajja oba talina yadde obuwumbi 5 ti mbadde nsaba gendako waani wa Zubeida. Nsaba abakazi mukkirize nti tuli bakyala okujjako omukazi yekka gwe ngenda ofukaamirira yalikeera ng'afunisizza omusajja olubuto lwe muli kikola n'ensanga omusajja ng'ali lubuto ne baŋŋa nti lwani tiwanakamatte ndikeera ku mulyango gwo nenfukamira nenvunnama nalwogera ebitasoboka mugenda bisobola kubanga mulwana kutupuluvinga nti kemwafunyemu akasente n'obusajja mu buyina njagala mufunisa abasajja embuto babazaalira abaana mubatuume n'amannya nga ga kika kyammwe mugenda kuba muwangudde kyemwagala okutunda nekino kyemuli mu kubyudinga mu Uganda mbunze bwe mba nesende manyina buli kimu toyina buli kimu weeyina n'entegeera ye ey'omunguuba n'aka kasente mukama kakuyambye n'okola ki naye omuntu atalina musajja toyina buli kimu era eyo endayira njagala nayo mugikole ki mukwano Nalongo si buli muntu nti ekyo kyekirooto kye ekyokufumbirwa baddenkeerabidde si buli muntu nti ekirooto kye kyakufumbirwa si buli muntu nti ekirooto kye kyakubeera mu bufumbo akyogera simulinaako ttabbo Mimi kubanga era obufumbo si bw'abantu abategeera empola oyo yekka alina ekigambo kye bayita intelligent yasobola okubeera mukomusajja oba n'omukyala oyo gwolaba ayogera ekintu ekyo ng'ate azaala manya nti mukama bwe yali akola mu nsi yateekawo ebyeyambisibwako n'ebikozesebwa n'ebyomugaso. Mimi ekitusumbuwa abantu tebaawula bye baagala na bye beetaaga. Mimi nsobola okuba nga sikwagala nga nkinyonyola ntya nsobola okuba nga Saalongo simwagala kati jjo tonnalya tonnakola naye nga mwetaaga nnyo nga naawe abadde alina kyoyagala omukola bwe nkusanga nkutuga tonnakikola. Abakazi mweyiga okwawula bye mwetaaga ku bye mwagala bye twagala biba byakajanja. Njagala iPhone bwe tabaawo mbaaki obeerawo waliwo yali asibye nga talidde emmere n'amala omwezi mulamba ne bakaba kawunga nga tokaagala bw'otuuka ng'ekyetaago kyanjala yeeriwo walayi Mimi ojja kukalya. Kati njagala abakyala mukitegere nti obufumbo kyetaago si kwagala kiri mu constitution y'abaddugavu wano nze wensibuka ndi mukyala mufirika ndi mukazi mulundi omumbejja kubanga gyali kyowa yannonda nanfuula omumbejja w'Abaganda. Ffe mu Buganda wano wetukulidde tebaatukuza nga batugamba nti genda ofuuke omukazi w'ekyalo bano abatalina mpisa be bakikuliyeetingawo mbwe omukazi okwebakibwako abasajja abangi mbwe abeera sita kumbe abeera ekikozeseddwako ebintu ebingi abeera gasiya tewali wasita bw'okola ki era ntolongose kutegeeza nti watuuka dda mu gasiya y'ensonga kibayitaaga akabuuzo ge bakugamba mukazi wattu mbunzani yagambye mbw achievementi yange kufumbirwa kati njagala we yakyogera ajja ayimirire wali atulaga ebyobugagga bye nange mukuba omusajja onkubira enzije baleme kubuzaabuza baana bato kubalowooza nti Mimi bw'ofumbirwa mukuba omusajja taba nakyalina nedda mukwano abo abalemereddwa bokka be beegumizamu ebyo ebigambo okukulaga mbu ggwe ky'oyina takiyaayaanira alimba ntwala omukisa otegeeza abakazi abatulaba mwenna n'abawala nti obufumbo mu Uganda kyetaago naye ogenda kulemererwa okukifuna olw'entegeera yeeyo kubanga ekirabo omukama kyawa omusajja ekikyayinza okufa nga teyerabidde ekibi kumuwa mukazi atalina common sense kati be bababuuza ebibuuzo modola ebyo gwe tomanyi musajja kirabo mukama kyayinza kumuwa n'afa nga amwevuma nga kumuwa mukazi ategeera mpola kyekibonerezo kyokka kye baakafuna mu nsi nga gwe mukyalawo otya n'okuyimirira abantu okubategeeza nti oyo ne maama w'abaki era awo wensabira abasajja abazaala muteekemu ka speed governor kubanga entegeera y'omwana etambulira nnyo ku maama we kuba yamuyonsa mujja nandika okuwaliriza abasajja obbasaba okujjanga abaana ku mabeere mangu
aleme kuyonka busiru bungi bukulimu naye ng'ate gwe wamuzaalidde abaki abaana. Nsaba abazadde mwenna muyimukire mwene ensonga kino kitaasa baana bo n'abange okubanga mu Uganda silabasi y'obufumbo yafa Zubeeda. Buli muntu yenna afunamu erinnya era nze Zubeeda lunaku lumu ndikuwa ekirabo kuba buli afunamu erinnya alwana okulaga abawala nti bwe bakukozesa abangi obeera wa mutawaana era alwana okumulaga nti bwe bakukyawa ku makya ku mwenda ofuna omuki. Abantu abo bali mu nnaku ye boogeza nga abatategeera. Teri muwala alina kitiibwa yandyagadde kubanga ekyalo kyonna kimwogerako ng'omubiri guli buli wamu. Era kambaweeyo n'obulowoozo bubiri abakazi ekisinza okubanobya. Abasajja bakooye ebiboozi mu abasajja balina omukazi asukka mu omu. Gwe nga bbaawo akuyina naye nga wamusanga alina Zubeeda obanga nnina. Nsaba kino ekigambo mukizingeko bunnambiro mugisse mu kasasiro. Abasajja bakooye ekigambo kya maama ffe tunaalya ng'oli wa Zubeeda. Wamufumbira okimanya alina ani? Alina Zubeeda. Mulekeraawo okuyimba bakazi bannammwe mu mayumba mwe batasula. Kabonero ka butiitiiza akakulaga nti omusajja yeeyongera okukukyawa. Zubeeda wafumbira okimanyi omusajja nnina. Naye kalwanisa okumugamba maama ate kati fe abafa abaana banaasoma. Nankulu nga tannasalawo tunaalya. Tunaalya era kati baana ba Zubeeda mune basomera mu masomero ag'ebbeeyi. Omusajja n'anoonya lw'omugamba ku kizibu kyo ggwe n'abaana bo. Nga Eva okomplaininga ku mukazi ali ennansana n'abaana be. Ekyo abasajja bantegeezeza mu butongole nga beegasse mu association yaabwe eya ttiimu kukowa kamanyiiro nti bw'owulira nga bwe ndabirira Zubeeda tojja kubeera ogenda. Osobola okufuna omusajja oyo anaabeera naawe atya kubanga abasajja bonna gye bali. Naye mulekeraawo okubeera ng'oli mu nnyumba ya musajja naye nga buli kigambo kyonna ky'ofulumya omeekinga sure temulimu erinnya lya mujjawo ng'ate wamusangawo. Kati abasajja badde basaba nti atasobola kigumiikiriza aziike ewammwe yakakirako n'obummula. Amina. So bagiyita real time with Mimi Nalungo Kitone yali mu studio abeerawo buli Lwakutaano bwe zibeera ssaawa 4 gwe beera nga watagisedda ali mu kiyumba teeka mu earphones zo aliwa osobola okwesettinga noga kuba yeba yeetaaga kulaba ng'otudde. Nalungo waliwo omukyala eyambuuzizza ali bweru yaŋŋambye nti yabadde agenda kunoba nga yateekateeka ng'obufumbo bumutamye akabonero kabanafu nandagana nga bw'omanya ebintu byebweru n'obufumbo bubirina engeri gye buyuuga ennyo bwe batawanyaamu bajja kumala kututwalayo tubitegeere tutegeera nnyo ebyawano ebyo nawulira fifite abakazi beera engeri gye baleetayoko ku kasente bamanyira abasajja bambi kati naŋŋamba nti ebbanga lyalabidde programu eno obwongo yabukyusa n'agamba so n'ebinene abantu baguma kaŋŋume naye alina ekizibu ky'okuba nti bbaawe amugamba ofukamira. Omusajja Muganda baawe waawano omukazi ye waggwanga ki? N'omukazi Muganda nedda kitereezi yakulirawo omuganda atafukamira nedda naye ye nga ye obuzibu bwakufukamira bambi okufukamira kutawanya abantu bangi nedda si bangi kuli maaso kintawanyiza ddala mukwano ojja fukamira so kaakati n'agamba oyinza muyamba otya akantu kantu kabula okatabulira kintu okuza otya nnyabo kakati omanyi obufumbo buno si bwakunyigiriza omuyambeko obufumbo si bwakunyigiriza tubeera mu kintu kituliramu emirembe kuba omusajja ekimufuula bbaawo okumuwa kitiibwa era omuntu yenna tewandifumbiddwa muntu gwotawa kitiibwa kuba tojja kubeera naye anaakulagira atya ng'omuyisaamu amaaso. Omukyalo oyo sitegedde ggwanga lye bulungi nenaffe abalundi twayiga okufukamira kati ekibuuzo kiri nti abasajja bali abatafukamira ab'eggwanga eryo tebaafuna nabo bamukwana ne bayimirira babiri mu nju ate gwayagala tamwagala amwagala akulimba singa abadde amwagala wuliriza mukwano kuba kati nze sikuliimu nze sifukamira Zubeeda ebintu biri bibiri sifukamira naye n'omukulu tabikiri takyagala waliwo omusajja nga tabiriiko okitegedde kati ze bange nali nga buli kintu kyemmuwa nga mbeera amavivi gali kuki bwe yanzaalamu abaana abana nagamba mukyala wange kati nga kitwafuna dining mu nnyumba ebintu ng'ebyo kyayi ne ku dining no bwe mba nyina kyemmuwa kyonna mbale manyi ne ku dining nti kubumpi bwonnaalo wabula nze tontegako ekitu ekyo Zubeeda tonfuukira mukunja kati munnwana kiri nti obumpi bufuuse ekizibu bukookolo nno bugeyana nze kasita nnakusima engolo sente mmeka awo z'ogenda okuliwa
Nk'omusajja awo mu constitution amenye teeka ki ojja tunula mutulabe mwe mukyagikuumye tulina ogitambulirako omanye kyawukanyiza abannayuganda bonna ne kana akantu okubanga abantu ekyali waawo ate badde evaawo eragawo abagikuuma basasula butiribiri mwenna alongo yali asaaga nedda mukwano mwagiteeka nawe okumpi bulungi nnyo era kati tetuzudde togisoma kono odyogenda ginziriza mu luzungu kiyinza okuba oluganda lumuyisa bubi Zubeda munange ekyawukanyiza abannayuganda bonna butawangana kitiibwa kati nze nakiraba ng'abantu abampi ekitiibwa bakigaba kitono ne mmanya ojja kuliwamu akasente tesigenda kwereka naawe bwe mbadde ekyakugamba lwaki omukazi oyo simumanyi tayagala musajja oyo Zubeda nze siinaayo kintu kyonna nga kisanyusa omwami wange sobola kikola kyekituufu sikirina okujjako ng'ekintu kyansaba ayagadde kunkyawa bukyayi bakijja ku mwezi nga naye akiraba nti kubumpi mukazi we bwaliko tasobola dde okunukkiriza okukiwanulayo naye nze simanyi omwami wange bw'ayinza kuyimira nga ŋŋamba nti maama bw'oba onfukaamirira mpulira bulungi anti olumulengera amavivi gaba ku ttaka kubanga ky'osobola okumukolera bano ab'ebweru ayinza okuba omukazi oyo yasasula ssente za lenti ennyingi naye kati ajja kudda ewaabwe ayimirire ku kitaawe okimuŋŋambira tinalongo yagambye ogenda kuddayo ewammwe oyimirire ku taatawo kuba ye taatawo ebyokumuyimirako abyagala ensonga nti yakuza tokola ki tofukamiramu bakazadde batukuza tufukamira leka temufuti nedda be babakuza batyo ate oba nze nakati omuntu yenna omukulu gwendaba nti ali mu kitiibwa ky'abantu abakulu okumubuuza nga nyimiridde okumubuuza nkuleka kuba nze bwe batyo si bwe bakola ki nze mama waffe yatugambanga nti bwekuba jambo ofuna olubuto bana bawuba emikono era nze nakati mbanguwanika nentya ate nga nzadde 8 naye nakati nkyali ku kiri ekirimbo kubanga yekitujjukiza nnyo nti ojja kufuna olubuto omubulire gye wakubidde jambo ate akutte akuziike n'olubuto kutiisatiisa kulaga nti omwana omwana teyeesimbalika ku bantu baki bakulu kuba ojja kuba otambula omulengero okuba ejambo walayo nnyoka akikola ne maama ogwo akubidde ejambo watamusinga ono nyoka amusinga bonna bantu baki bakulu kati omukyalo oyo tolina bw'oyinza kuŋŋamba nti omwami akuwuliza bw'otasobola kunnyonnyola ayagala mufukaamirira nojja weebuuzako kati tasobola beera mukwano gwa era bw'aba ayagala nze nkolagana naye bukya mangu ayanguwe mangu afukaamirire omusajja meseji eddako otubuulire nti wafukamirire kubanga kyakola kigwofunye n'omukisa owuwo n'ayogera abasajja teboogera anyiiga n'akuzaako omukazi omulala nga wandibadde osobola n'okukyusaamu abasajja basaba bitono ku byetusaba ate omusajja alina kyasaba omusajja n'ekyo okukimugamba amujjukiza nti tebakuza na mpisa kuba singa abadde akikola kigeza singa tane kyali amukoze eki kyeyali amusabye mu nsi Zubeda tetuna kyetusobola kuwa abasajja ng'abakyala wabula omusajja yenna waakulonderayo n'akuwasa aba akwagalamu ebintu ebi peace of mind n'okumujjukiza nti oli w'amaanyi nnyo mu maka muno wootoli tetuliiwo tetusobola na kubaawo naye kati gwe omuwuliza nti nze sipiidi kwe nkuyimirirako simanyi na kumanya oba obusajja bw'omunju muno mwebuli era mukwano okikola mu butamanya ne kasita abantu abakukuza weebali genda obeesimbeko ajja funa asobola omufukaamirira tomala budde kumwonoonera myaka mingi ng'oziba space eyo so amakulu gonna nga tugenda mu mulamwa gwa leero bambi omusajja gwe waba alina kyakusabye nalongo agabo agambye abasajja tebatera kwogera atambula butambuzi n'agenda anti oyo omukisa gwalina nze sigulabanga kati owuwo akwagala abasajja b'ebulaayi eyo bambi bakwetaaga nnyo abasajja b'ebweru banaatera okufa bwe bati tebakyalinamu yadde katiibwa kababwebwa abasajja b'ebweru tebagenda kufuna katiibwa naye nze ngenda bbawa amagezi ngenda bbawa amagezi bakomewo Uganda bawase kubanga okujjako banaatukolera so ne bakitunnyonnyola bwe mbanga byempulira bye bituufu abasajja baabawamba anti biba byakugabana gundi bills bagabana bills mimi naffe wano Uganda tuna betuyamba ku basajja naye omusajja alisigala musajja ne bwoba olina kyoyambako oba tolina kyo kuba mwenna olumba mweyamba okitegeera yes okubeerawo mwembi kubanga Zubeda ne wano tulina abakyala nga bagagga naye omukazi yenna alina empeke y'okubeera mu kw'omusajja ekyo kirabo ti abasajja bulaba abujja tebagala basinga tayagala nnyo kuyana mukazi nga bukintu gw'okimala oba omugjeeko eddembe lye ng'omwami era abasinga abakazi abagagga bakyayiddwa kuba nti omusajja awulira nga teyeefiiringa
N'agamba naye wano n'agamba nedda kankuleko obeere naki naye omukazi oyo yekka ali eyambula obugagga naawe omusajja ekitiibwa bba otaligenda era ndowooza oguddako ogenda kukwata ku bantu b'e Bulaayi mboozi njirina ey'ebulaayi ebizibu byabwe tujja kulaba abasajja mbirina wa kubanga bikyannemya okugattagatta mbw ate simanyi eri embwa ya bbeeyi mbwate okuba omusajja embwa okubamu omusajja oluyi naye bava wano nga baana bawano nga n'empisa bazimanya ate nga ninawo bemmanyi abaava wano ne bafumbirwa bannayuganda bannaabwe nga babawa ekitiibwa era obufumbo weebuli nange nyinayo abankyayira baava yukke bambi ng'afukamira nolabira nga bba wamusa mu mpisa yaffe ekifirika oyo aba azunze ng'akooye n'amanya nti omusajja bwana agenda anti kati era n'abaliyo mimi si bato mimi Bulaayi abantu abaliyo bakulu bannaffe nze ndokulaba omuntu omuwala omuto ava ebweru nkubuulira mazima bonna abasinga abantu bakulu abagezaako wano ne bigaana obanga omusajja wano yamulema n'afuna owaawa bannaye mbajjukiza bakyala bannange omukazi yekka agenda otuwangula yagenda ofunisa omusajja olubuto bw'oba tokisobola kakkano obeere mukyala osobole otegeera oyo omuntu akwagala oleme kulabwa abantu bangi ogwo nno si mukisa kisiraani naye bba abantu munaye bakyenyumirizaamu buki ekirala mimi njagala tulabule ku baana abawala oba kale n'abakyala abasajja batya nnyo omuntu amanyi ebintu ebingi era mubidibiza abaana baffe abawala nnakuwala kuba n'abange mbawala abawala mususse okulaga obwakafulu abasajja munnaye tebabyagala kafulu ntya nti buli kimu okimanyi like mu bizinesi mu buliri mu nju abasajja abo bwe mulaba kino nze mbabbireko kuba eno puroguramu twagiwaayo kubayamba omusajja yenna aliba n'essanyu ŋŋamba abawasa si bano ababagula manyi bibiri bya njawulo bonna bambala engoye ezifaanagana teri musajja ayagala kuwasa expert nti oyo mukukyusa mukuwanika omuwanisi omukono mukambwe mukuba wano eyite yasusse omusiigira ekifaananyi nti obikoledde abantu baki bangi era kati wano oli mukwolesa bukugu bwozze mu basajja abaaki ntegeeza omuwala atulaba wano ku executive media ti bw'otuukanga mu ssanga onoonya omusajja akutwala sookoma muleka agamaala agakulinga ebijiiko abasajja beenyinyaze n'ebintu byemukwatako tebaagala kubirya kubanga omusajja akutunulira nga alabye ddala nga totukula mulekerawo okwenyenyaza omuntu agenda okubeera nawe obulamu bwe bwonna akukyayire kantu akaki abatekako enjala bangi ne waliwo era obumpi obw'ekigero negwe n'oba n'olwala olusongodde ne luliko n'akakoloddozo babuleeta obuli akakoloddozo kati mutuufu munaaba mutya akakoloddozo kijjeewa ndeba nga balina obwala bujuya ne kakola ne weekati kati fumiitirizaamu ezo enjala eziriko obukoloddozo zezirina okukwata ku byokulya by'omuki abasajja beenyinyala nnyo ekyo kakigenda kufuula ayeyambisibwako obuki kubanga bw'anaakugamba nti salako enjala olaba nga akumanyidde naye ate naye awulira bubi ng'ali ebintu by'okutteko kati ekyo n'okiteeka wabbali n'olyoka weemodola mu buliri n'okola obukodyo 7 mu katya kwolwo lwakukyaye yensonga ki abantu bagamba gundi oyo mukuumufu naye badde wali okyegenderezaako nti abantu bebagamba nti bakuumufu tebalina basajja wali okiwaddeko obudde ne weebuuza lwaki nakiwaako naye ansa yambula kaakati ansa nze njikuleetedde buli musajja atya okubeera ne kafulu mu maka ge kubanga akimanyi ti obukodyo bwe bungi bw'okoze bw'onaabukolera omusajja omulala naye agenda kukusiima kyava abeera n'ono gwayigiriza alowooze mbu yamufudde expert era nkukubiriza gwe omuwala amanyi ebintu ebingi weefuule nti tobimanyi genda leetayo leeta gogo omugamba eddadi omukwano gwe nkulinako njagala buli ekisanyusa omusajja nkiyige naye nga nkikolera ggwe naye nga obukugu bwokka bw'oliko omwewuunya n'okumwewuunya oyinza kusomesa kyalo okubukendeezaako naye ye muwulize nti bambi tolina kyomanyi naye omanyi ebyo ebitandikirwako wakyalira ensiko ensujju nteeketeeke kwegamba naye si byakuwambuka bisenge otegedde okube n'akalatti zihongokongo zonna gozireeta omusajja tajja bisobola era ekyo kidibiza nnyo abaana abawala bwe nakitegedde nga abasajja meeting etudde neŋŋamba ajja kujja ku executive media nkikole ki olabule nti abasajja baagala nnyo omuntu amuwuliza nti n'okutya olina kyotidde nga yenkwaganya nekino ekyo mbadde njagala kigezaako naye nga mpulira ntidde nnyo
agambe tofaayo mami tugenda kigezaako mpola mpola naye gwe omusajja bakatuuka mu nnyumba y'abandi weeyambudde otambula oli bukunya olinga omusezi ekyo kyokka kitta omusajja appetite n'alabira ddala nga kyaleese takikoze eki takitegedde ate n'okusiibanga mu nnyumba y'abandi nga wakyaddeyo nga weeyambudde abakazi temunyuma kulaba munyuma kulingiza Zubeida omukazi anyuma kulingiza ng'oyambadde akatimbako ngaako kati ng'omuntu afumiriza nagana naye Zubeida wajjako akatimba kati oluusi otaddemu kapatulo oba kapale oba kanaiti akampimpi ne kagawuni omusajja muteerewo obunkenke obwagala ennyo okwetegereza kubanga oba kyeyalabye naye omutima gukyayagala okubaako kyalingiza kyova weeyiwawo wenna temulina na butiiti mulinga emmamba wenna oli mulamba bw'otye tolina yadde akantu akabuzaabuza mu kiwato omuntu katunulako amaaso n'agamba bambi alina kagundi akagolodi kalabise buki oli mu nnyumba y'abandi ozungu olinga omusezi mu bibaddibiza n'ekyo mwekiri naye okwefuula abamanya akosimanya mugenda kakola weefuula talina kyomanyi nokaaba onyeze ku ziga agambe bannaye agende mu banna agambe nti olinadde musse era kano togeera bino kirudde emulamuza naye ng'obulamu bw'oliko osobola n'okkuba sama paka wabweru naye omuntu otamuwuliza nako nti alina kyakukozeeko katikitiki oli mu kuwaata mmere oli mu kwoza weefuula alina ky'obadde olw'olumu ku muntu ge mutaludde ennyo bbanga ddeno naye afunemu kumanyi nti kale tukimanya abamu tebalina kye bakola naye muwulizeeko buki bulungi ekyetaaga okusalira eddagala mulikole ki mukisalire naye obwa pulofeesa bugenda kubadibya kale omulamwa gwaffe ogwaleero gwe abaana abatannaba kubanga balaba abasajja oba gwe muyita embeerera oba mu luzungu muyita virgin ennaku zino abantu bamazeemu abaana ab'amaanyi batya bantu bamazeemu abaana abawala amaanyi nga kwe kulina abasajja era bavaayo lwatu ne bakyogera nti owasa otya mbeerera kiki ekikutwaza omuwala ow'amaala ewuwo kiki ekikutwaza omuwala agenda okutawaanya ewuwo abaana ne bakituuka ne bakisanga abawala nti okuba mbeerera kati kizibu nedda si kizibu mmimi omwana omuwala yekka alina ekitiibwa asanga ali virgin naye olw'okuba nti mu Uganda wano e Kampala waliwo emisasangula emingi egy'abalenzi n'abawala bakulowoozesa nti buli ekintu ky'omuwendo kyadiba teri muntu alina magezi ayogera bw'atyo okuggyako abo abalenzi abo abayambala ezo empale z'olusanvu ezo be batula ne balowoozesa ensi nti balina kye bakoze nga tebannakola teri mugagga yerangirira mmimi era nze bwe ngattagattamu abantu abazze boogera ebintu ebyo tebawera na lubatu naye bw'obagatta bye bakoze tebalina kye baakoze kati agatta ennaku n'obutamanya n'amalamu omuwala ow'ebbeeyi amaki Zubeida olwali okuba nga oli muka musajja tolina magezi naye akugamba nti tolina magezi ayenza okuva ekibuye mpaka Ntebe ye mugezi n'oyo ayagala ow'okugula yaliwo babatembeeza ne ku app kati abasajja bandaze balina ne app maya yajindaga beegatta ku live ne baweereza erimu simanyi bagita shiya mbu ne bawa ssente era Uganda bangi abali ku app eyo ng'obwere bwabwe gye buli naye gweogendayo bbira bw'osasula ki kati nabo be bagezi kubanga yeegattidde awo ensi yonna emulabye era basasudde nga omulaba nga akola ki nga yeegatta ntwala omukisa okutegeeza nti teri mukazi wa bbeeyi nga gwe basanze ng'ali virgin era njagala nnyo eddiini y'obusiraamu egamba mufumbize abaana nga bakyali baki mbeerera lwaki abaana abafumbiza bakyali mbeerera nti omwana oyo bw'atandikira kukonulwa ti aba amanyi abasajja bato be bafaanana era buli ono lwanyiga agamba anaddamu okufuna omusajja omulala kamukwate bulungi nyinza otaddamu okufuna musajja muki naye bw'osanga guno omusasangule ogwebakiddwako Masaka Kampala n'embiriizi tayinza kuwa kitiibwa yalaba omudinka yalaba omuddugavu yalaba omweru yalaba omuntu kimwanguyira okuvaawo agende ewalala kubanga abamanyi abasajja tebana kye baali bamukoze naye ono ali virgin lwajjukira obulumi obwamutuukako n'okubanga atyagamba omulala ateera nagana edda era naye andaba omubiri gwange anyeegulu kukajja kunsangawo kyekitiibwa kyokka kyempa eddiini y'obusiraamu nti ekintu ate bannaye abaakola eddiini eyo baali bagezi omusajja omunafu aba n'omukazi ogwo omusajja alina amaanyi aba n'omukazi asukka mwatya naye buli musajja atalinaamu maanyi omunafu webeeye n'omukazi waatya omusajja omunafu yatya maama kaaba kwa free of charge tetusasuza nnungi ogenda ogyonoona mukatini kati kyoba okola Zubeida kaaba lumu ne bakazi banno bakkaabireko tulowooza tufuneyo olunaku nga lwakaaba
Fenna abatu okubeera ne bajja baffe. Tulina ofunayo olunaku. Tukwekuŋŋaanye tukaabe lumu baligendo tuzaako nga basiga kaggwa. Munnaye Mimi ffe tewali ayagala kubeera na mujjawe. Nange akutudde wano mu maaso. Mu byensaba musala tekisabangako. Nze nkisabira bambi. Era sigamba nti bba wange genda owasa abakazi obakole ki? Naye nze bwe nali nfumbira omusajja teyampa ndagaano. Nti engeri ke nkuwasizza siddamu kuwasa mukazi muki? Naye yaŋŋamba nti nze maama w'abaki? W'abaana be. Era ensonga lwaki andabirira. Kati omusajja olwalikera n'ava ku ebyo ebigambo. Olw'okuba simulinaako kipande nga munywera eddagala nti mutabani wange. Ate simulinaako ndagaano ya bulamu bwe bwonna. Nze ndisigala nkuuma abaana bwe ndiba kinyiizizza ndikyesonyiwa mu nnaku ezitali nnyingi kubanga nze saagala binkaabya maki. Ndimanya omuntu omukulu bw'ate bwakoze eki. Naye lwaki njogedde nti omusajja omunafu abeera n'omukazi omu. Waliwo omusajja nga tayagala kwewozaako. Waliwo omusajja tayagala bigambo bitakwatagana. Bulobera n'abakazi abasukka mu omu ebyo bigambo birinda nga mbaga. Ovaawa n'okola ne bw'oti. Kati era mukazi we akoze bw'ati, kati era mukazi we n'akola ne bw'ati. Ate oluva eno n'ogenda nga bagamba ate kati ozze olidde. Ate yaffe onaagirya otegedde obeera mu katemba. Naye omusajja yekka omugumu awasa abakazi abasukka mu omu lwa nsonga kigenda kuyamba abaana bo. Bw'oba wasooka kuzaala munnampijja nga tategeera. Bw'onaazaala mu Zubedo nze funamu empeke y'omuki y'omwana. Era omusajja yenna alinamu ku maanyi n'obusobozi kikole. Ku lw'ebiseera bye ebyaddi eby'omu maaso. Zubedo ayagala kaawa ate temumufaako kubanga ye anko yakoma ku ggwe. Nina kusuubiza ntali kuzzaako. Ne nkusabira nako nze manyi nsaba nnyo. Omanyi ne pressure egenda kumukuba. Naye abakazi abasajja mwatutabula nnyo mulimba. Temwandibadde mmwe. Temwandibadde mmwe ne mutuvanga. Omuntu n'akeera nga takulaba. Omwana pressure egenda kumukuba. Sho yonna ebadde eyiise. Kakati eyo nga nvuddeyo. Kakati ntwala omukisa bategeeza mikwano abaana abawala abatabakyali embeerera. Nti buli wofukamira webaze Mukama. Waliwo alina emyaka gyo ng'abasajja abakamwe bakakota bakola ki? Tabamanyi no babala tasobola babala. Ngasa n'okuddamu ne bamukwana ogwokubiri nga tajjukira nti yaliko naki? Yaliko naye. Ntwala omukisa okukuzaamu amaanyi nti gwe wekka agenda okufumbirwa ng'oli bbikira. Gwe alibeera n'essuubi ku musajja nga w'oliba omutadde alibawuwo mpaka magombo. Gwe olisiima n'omugjawo. Ffe abasajja abatuwasizza ogwokubiri tubanyweza lwa ssaala. Naye teri ssaala ekolanga mukazi gwe bajjeeko mbeerera ku lugoye lwe basse kwebaka naye. Teri amutwala oyo mukwano. Okuggyako bambi nga tambula mu Uganda mu butamanya. Osobola okuba bwali butakola ki? Butamanya. Nga bbaawo tewasobola kumunyweza bulungi. Naye gwe omuwala wenna olwaliro ng'okyali virgin, gwe wekka alina obuyinza ku musajja ali kusookerako ate n'ofa naye. Bw'oliba osanze abantu abakuyambako kusabisa obuki? Obulungi. Era mu bintu byenjagala okukumya abakyala nga ne Zubeda mwali. Zubeda tokkiza nga mukazi munno okulesaawo ekintu ky'oyagala. Nze kisikiriza. Tokikkirizanga. Abantu banaakizuula nti nno babba baffe bayenda tujja kugenda, bagenda bana nnyo okubanoonya. Naye nze nsaba omwami wange oyende ku bakazi bonna abajja gy'oli okomewo waka ondabirire n'abaana bo nga mukyalawo. Onjawule nnyo mu bikozesebwa mbeere nga wa mugaso mpaka lwalinziika. Kubanze Zubeda sigenda kwereega na kikozesebwa na kimu. Kubanze ndimu ebyo bye beetaaga. Kati nze omukazi ali mu byetaago by'omusajja sigenda kwereega na kikozesebwa. Sijja kusobola. Bwe ndiba nnumiddwa alhamdulillah neera nja kikuuma kuba ndi special woman. Kati naawe ke kadde muwala gwa ndaba we packaging okubeera special eri omuntu agenda okutwala so si ekiki ekikozesebwa. Olwaleero bw'olaba ng'omuntu agamba nti abawala abatali virgin simanyi biki ebyo baleera oli muleera n'ekigenda kukuyamba. Nona yeebakiddwako abangi talina kyakola ki? Talina kyalina. Mu kanyomero kano ak'abantu abakulu nga ffe n'abatusingako omuwala bw'atuuka okufumbirwa ng'ali virgin bwe tuba tumuteekateeka tuteekateeka nnyo engoye enjeru. Bwe tumala tuteekateeka engoye enjeru ezo tuteekamu kannamirembe n'ebintu ebirala bye sijja kumenya ku mpewo. Bwe tumala otuteekamu ebintu byaffe ebyo kubanga n'obusiraamu banaaba eddagala Mimi. Okuggyako ebyokulamiriza bye batakola ki? Bye batakola. Bw'omaliriza oteekateeka omwana oyo tuba tulinze lugoye olukalu bagenda kwebakako. Batebenkeza amaka ago mpaka lw'olikola ki?
lw'olinyuka mpaka lw'olifa yensonga lwaki mimi edda omuntu yafumbirwanga bbaawe emyaka 7 n'afa naye kuguno omulembe buli kintu kifudde lwa nsonga nti abasiru bangi ng'ate beefudde bagezi buli kintu bakirwanyisa okukimalawo obuwangwa babuvuma buli kintu bakisaanyaawo ate ekinnuma beerimbika mu ddiini nga boonona obuwangwa ng'ate eddiini yo teyanonako buwangwa ng'ejja wano naye omuntu agatta entegeera ye entono ne yeefuula mbu yasomye nnyo obusomi kitabo kya muntu n'ajja yonona kye yakola ki kye yasangawo ntwala omukisa okutegeeza omuzadde andaba bw'obanga omwana we akyali vagin ofuna omukisa omuntu amusookeddeko ng'amusookeddeko amututte kumuwasa weekuŋŋaanya olugoye olwo olutereke okuuma obufumbo bw'omwana wo ye yekka asobola okwogera ekigambo nti nga bw'osoose okuyingira mu eno enju togifuluma nga n'olaba ennyumba endala zonna mpozi ng'asiri ku nsi lazima era tagifuluma olw'omwana we batomusibidde eyo anti era omusajja yaleese waakufa naye ate obufumbo bakyalayo kaakati naalongo mu mbeera yemu awo kumbeerera abaana ennaku zino omuzadde nkuume nti omwana abaana ennaku zino embeerera mbu zakunoonyeza ku ngalo kituufu nzibu naye omwana wo genda mukuuma na bigambo abaana mimi mukuume nnyo nga mwogera nabo ekyonoonya abaana baffe byebigambo byotogamba abaana b'abantu mukubo babimugamba gwe bukyolabanga ekinene bakigamba omwana wo ng'akyogere talina nsonyi omwana wo mukuume ng'oyogera naye kuba mukazi muki mukazi munno omwana oluzzi omwana wange nze nga tanaza mukono mabega katigenda kuwamu kasiyole katono zirina okitegedde tondekako yenyabo sente mmeka awo kati ebyo bisobyo bimeka 10,000 kaakati omwana omuwala batiisa mutiise nasooka ne mbategeeza nti wane wange omwana yenna omuntu bwamugamba ekigambo n'akisirikira nga si muganda we wano tulinamu katonda mu nju eiza muzadde waafa kati omwana ayina tayagala kutta muzadde buli kintu kyonna ekikugambibwa nga si kyawakano jangu okikole ki nze abaana bange olugambo lwe balina lusinga olwa muzeeyi kiweewo anti muzeeyi yasinga olugambo buli kyeba maama gundi yaŋŋambye bw'ati maama gundi yaŋŋambye bw'ati kati batandika okutegeera nga bw'ogamba nti gino emyaka P5 buli kanaku mbakebera omusiigamu kiri nti mwana wange nyina okuba nga nkufaako omwana omuwala anaaba bw'ati neefuula amuyambako okumuyigiriza obuyonjo n'okumutiisatiisa ntegeerekese obeerawo ng'omukangakanga era omwezi ogujja nja kuyita nga nfumbiza muwala wange mumbejja agenda kufumbira omwezi ogujja era bagenda muno newange mu butongole nnyaba okuzaala kukyagaana okitegedde naye ndi mumativu tugenda ti omwana wange telabanko ku musajja yenna yesi oli mumativu ndi mumativu ntelabanko ku musajja yenna si lwakuba nti abasajja tebamukwana mu kkubo naye namufuula mukwano gwe ne munnyonnyola n'ebibi ebirimu abantu abamugamba ebigambo I love you nga nyina ne kitaawe sinze mbimukoze eki era namutuma ne mugamba omuntu ali kugamba nti akwagala nnyo mundeetere gwe kasi owulira nga ebigambo byagambye obitegedde naawe nga wandyagadde naawe omwagala ennyo mundeetera ndabeko kubanga nze maama wo ate sikutunda kwagala oli musanyufu yensonga lwaki nkuweeredde ate nenkulabirira nembeerawo ne watatawo nenkola ki nembakuuma nga mundabawo njagala naawe ondeetera oyo gw'onaasobola okugumiikiriza n'abaana bo n'obeerawo nga bakulaba nga nze bw'okuza okola ki ondaba era yajja naŋŋamba maama nnyina omwami bwati ne bwati aŋŋambidde ebigambo bino emyaka 6 naye najja nembikugamba ogwasooka n'ogwokubiri maama era y'omuntu yemuwe nkyakola ki naye bwe nakimugamba yaŋŋamba muwe obudde nga we tubeerawo nga tunyumya bunyumya mpaka lwanaakulaba era maama asaba ajja akulabe ndyoka nno ntuula mu ntebe ebifo 9 namba kati nno bino nali nsaaga mu busaazi musajja jja ndabe mugambe ki nemugamba nja kukubira kitaawo tubyogeremu tukole ki naye genda oyogeremu ne ssengaawo mulabe ensonga ezo munazikwasaganya ti abaana bakulimbalimba teri mwana mukulu nga gw'omuzaala buli lwokuza omwana wo ng'omulimbalimba aga maama atukebera naye nolowooza oba okebera ki tewali kutetenkanya naye era omwana aliva nyo tasobola kugenda mu ngalo zino naye bw'okimuteekamu akula akikola ki ate namugamba ffe wano mukama gwe tusaba maama waafe oba kitaawo naakola ki kati okukitegeera nti wali omulimba aba amaze kwenkananga muntu mukulu munno abaana abazadde temubajja kunono yabbalimba ze nakula nkimanyi omwana ava mu kkundi nange okitegedde kitegeeza okulimbalimba abaana tekutandise kati
Omukazi n'atakomoko nantale n'anfera. N'agamba bw'okuba jjambo olubuto lukwata. Ate bw'otaleeta nannyinirwo nkuziika nalwo. Kati nenkulanga sebo mama yansiruwaza. Nze mama wange yaŋŋambako nti wenna kukwata n'omulenzi ŋŋenda kukwokya ebisansa wansi. Oyinza okumuleeta. Oyinza okugenda n'omulenzi. Bakwose ekisansa. Ayanja kkuma omuliro nkuteeke waggulu we nti nkwokye wansi omuliro ogulabeko nga gukwokye. Okitegedde? Ebitundu bibule. Kati abazadde baatuyamba nnyo tukuuma nga tulina ensa. Kubanga yakula akukanga ate nga muzadde wedda yali mukambwe ng'asobola okukikola nzi maama yasibirako muganda wange mu kasitoowa. N'agamba mundeetere embwa enkambwe. Ne ngamba maama embwa zigenda kulya omwana wo nti ezimuli osinze muzaala baamukyusa mu ddwaliro. Nze maama nalwako ku luzi nange nsinze nkuzaala. Ate kaana gwe nakulaba. Ng'enkano gyokanulamu amaaso paka bampamu akaana ka neighbor anti namala omwezi mulamba nga nkaawa. Maama agamba nti siyanzaala. Nze sina kuba kaana ka neighbor kwanga neighbor gwagamba bw'omulaba oyinza omuwa obutwa. Kati nenkizuula nti abantu beda tebayinanga miggo. Nze maama yalwawo okunkuba. Maama waffe yakubisanga maaso ng'atuuka n'atunula bw'ati. Buli omu n'alaba ekitateredde mu nnyumba. Naye ng'obwedda we mukola ki? We muli. Kati abazadde bali bize bakeera mu butale. Nti n'omwana we atuuka n'okugenda mu nsonga nga n'omuzadde takola ki? Tamanyi. Ab'okukkubo ne bayamba. N'azunga nga bw'ayagala nga tewali akola ki? Ate ne bw'abeera baana b'abagagga kankubuulire. Omukazi ennaku erumu omukazi omwavu atalina musajja. Yeerumu omugagga atalina musajja. Ennaku y'omusajja efaanagana. .com aba waggulu eyo. Mukwano balimba. Sente. Abawala bangi muyina ssente muvuga emmotoka ez'ebbeeyi naye ng'ogenda kwegayirira omulenzi wa booda okwebakako. Beebaka ne basamba booya abo boolaba. Bayenda ku baduleva baabwe. Abantu bolaba basinga abeeyita ab'ebitiibwa. Lwa nsonga nti amagezi amatono ogalabira ku ki? Ku muntu alina obuyinza ne ssente. Kati bw'agattamu okubeera omukazi n'awunzika nga tewali musajja yenna kaabeere ng'enjala emuluma asobola kugumiikiriza mukazi musiru lwa ssente. Akulekera ssente yo naye ng'akwebaseeko. Kati omukazi yenna lw'olikeera n'otyo okukozesa ogenda kufuna omusajja omugumiikirize. Naye kye batusinga eyo mwayikirasi gy'owera bagamba tebatya bakozesa. Ne bo ate kye batya kuwa musajja kitiibwa. Kati balwanagana n'obutonde bwabwe. Yalowooza bwe yafunamu ssente asobola okukozesa omuki? Omusajja. Okuggyako nga gw'omuzaddemu. Naye bw'abanga yakufunisiza olubuto oli awo omeketa amannyo bw'ogaaya ebbumba bw'owanda wano na wali mbunze ndi wa bbeeyi tolina bbeeyi ku musajja nga yakulekedde n'olubuto ate yakujooze na nnyo ggwe. Olina lubuto lwe bakubuuza nno yaani bw'abeera wali ku stage omwogera n'okwaga tokola ki? Toyagala naye ate yakufunisiza oluki batusinga ekintu eki tebatya bakozesa. Naye ennaku erimu omukazi asiika chipusi ate yo owansi temuluma na nnyo. Ennaku erimu omukazi omugagga talina musajja. Kubanga otuuka ekiseera nga wandimakinze n'emmotoka omusajja agenda okukwana ali ku bigere ajja kukutya. Buli muze gonna gw'olaba omubi ogw'okulunda obubwo obwo obweru bakazi abagagga be basinza obbulunda. Bubba bwabwe. Kati oyinza okungamba nti oli bulungi nga bbaawo kabwa. Si bubba bwabwe. Nze yakingamba mukazi mukulu. Tokimanyi gwe? Bayina obubwa bweru bumpi. Bumanyi. Kati nangamba banaye mbadde nkubyewo ekigambo. Kama ngonjagala. Akabwa ako waliwo oyo yali akayina bambi ne kafa. Omusajja olyokanga n'ompasa desaani tuuse kubeera wa bbeeyi kutuuka ku mulembe gwa bubwa eyo ebbeeyi egende sijja kugisobola. Ennaku eruma abakazi abagagga batalina ssente. Lwaki ebaluma? Bwe yafuna ssente obwongo bwamulowoozesa ti mu byagenda ofukamiza n'omusajja mwakola ki? Tajja fukamira ne bwana batalina yadde $10. Ajja ttambula kuleke ne ssente zo ng'ate bw'agenda nnyonnyola n'abantu olowooza nno mu ngoye zalina kyalina. Talina ssente zokka ze yafuna naye ebirala tewali. Otegedde bwagenda akuwewula obeere nga mukama omanyi mukama buli muntu alina we yamuwa amagezi ge. Mimi abantu abanategeera entegeerayo nti oli mukazi ategeera ennyo bagenda sinzira ku byokola. Gamba oyo omukazi alina kino omukazi oyo alina kino yakola kino omukazi oyo yakola ne kino. Kigenda kwoleka bulungi entegeerayo nti yawaggulu nnyo. Teri muntu ali bamugezi nga tebana kye balabirako. Kati mukama asobola okera ku makya n'akuwa omukisa gw'okubeera ne ssente. Ngira buli kyokola ssente ozikwata n'ozikola ki? Oluusi nga gwalina gwakika. Ng'okufa ku bajjajja bonna akasente bakakola ne bakakola ki? Ne bakanyweza. Naye nga mwabo bajjajja abo tewali yafumbirwa.
oba ontegedde tewali yazaala mwana nga ali wa muki wa musajja nga golwalo olina okumenya ekyo ekisiraani ogambe nyina okuba nesene n'omusajja nkola ki kubanga abasajja baabujja nnyo tebaagala kubasinga kati otego oyagala nnyo okumulaga nti omusinga yadde obeera naki naye tojja musangawo naye nga kuguna omulembe kiraasi nga tolina musajja bakireke ngamba ndiwo bubeezi kijja kumala oliwo bubeezi kale nga tugenda okumaliriza tubasiibule naalongo nsaba ayogere ku mwana gwe bayita omwana omujja na nnyina ennaku zino tulikyali nga kitono nga maama wajja efumbirwa ayinza okujja n'omwana omu nga yamuzaala mu buto bwe naye nga kitono nnyo kitono ddala baawasanga abakazi bonna nga basinga mbeerera ennaku zino kyannaku nti buli afumbirwa gwe bawasembaga aba ayina abaana be omwana omujja na nnyina nina kukola biki bwema ngenda naye mu bufumbo omuzza ekibuuzo kirungi kubanga ennaku zino n'emisango gye tulimu egya leepu giri nnyo mu abo abaami abawasa abakazi n'abaana sinnafunayo guliko taata we naye guno ogwa musajja yampasa n'omwana ekyo jjo gye tusinza okusiibamu n'okusulamu naye obuzibu buva ku ki mimi omusajja yenna yazaala mu mukazi omwana nga yamuzaalamu lwa mukwano oyo omukazi kyangu nnyo okuva mu maka go n'addayo n'ayendako oli omusajja ng'ate abeera wuwo era nga nasooka nsaba abasajja nga tonnawasa mukazi ayina baana sooka otunule mu nsawo yo osobola okuweerera omwana oyo ng'omwana wo omukazi ono taddala kusaba buyambi kubanga tufunye obuzibu bwa mirundi ebiri obeera n'omukazi nga wamuwasa n'abaana ng'ate alina okuddayo gye yazaala abaana asime fiizi ate abakazi 9 ku 10 be bawa fiizi nga talina kibamugjeeko kati ate mwatabuse mukebera DNA bakambwe DNA muzikebera naye nga ate mwe mutusindiikiriza okuzaala abaana abatali baki buli musajja yawasa omukazi n'abaana buvunaanyizibwa bwo okwetikka omuggo osobola okusitula gwamuyina nga naye ate ne fiizi alina okunonerera bami totwala abaana ku DNA kubanga kye baamukola eri ng'anonye fiizi tekyogerekeka nti ate munnange eri bwe nagenda taata w'abaana yasooka n'aŋŋamba sooka olabe bw'oti nja kuwunzika nga eri omukazi avuddeyo tamanyi oba afunyeyo n'olubuto naye nga wawasa omuntu gw'otakola ki kubanga ebiseera ebisinga Zubeida omukazi buli omusanga alina abaana aba talina mukwano aba alina buvunaanyizibwa naye mwe abawasa omuwasa omubanja mukwano naye ate yakufumbira kubanga omusanze alina ebizibu abaana kyekizibu ekikola ki ekisookerwako naye kyensaba mmwe abakyala abafumbirwa n'abaana mufune empisa mu kamwa lwaki abasajja batusobya n'atuuka n'okwebaka ku baana baffe omumanyira nnyo n'akikozesa obusungu n'ayonoona obulamu bwo n'obw'omuki n'obw'omwana abakyala balina ebigambo ebikyafu mimi byebiriwa olina omusajja yakuwasa n'omwana bayita omusajja okuwasa n'abaana bakuyambye buyambi temunnabakikkiriza naye kyekituufu kubanga waddiba ogwasooka n'ozaalayo n'abaana ne batakusigaza kitegeeza ekyo ekyakusindiikiriza okyawa omuntu gwe saakufunira nze nga omuzaalamu n'abaana olina okukirowoozaako ennyo owoona ekitiibwa akututte n'abaana bo nga tolina gwamuzaddemu naye abakazi basaba bubi ebintu n'omusanga nga mwina n'emmoto nti omusajja okunjagala olina sooka kwagala baana bange lwaki gwe tomuwa kitiibwa agenda okulabya n'abaana baataakuzaalamu anti wanjagala n'abaana bange asooka kwagala baana nendyoka mukuweera ekitiibwa nno anti munaye kati okitegeera kubanga gweotegeera naye tebawa kitiibwa abasajja abo era essimu zamukubira ezimusaba obuyambi abanga agamba ne bano ye bamukola ki ye yabamuzaalamu abakyala nsaba mutereza akawaayiro ako oli maka ga musajja bw'omugamba kale nze gwe waŋŋamba nzije ne wano eri nali neekolerera nendabirira abaana bange omukazi atalirodde kuba musajja kitiibwa gira okolerera abaki abaana bo kubanga olabe yakuzaalamu abaana abo takuwa buyambi lwaki ono yakuyamba okujja kanayo kyani woyokera gonja sente ozimusaba nga zewamuteresa okuba n'essimu single mother okuba n'essimu n'ofuma omusajja ku ssimu kakati noza tetuwulye nze n'abaana bange tusiiba enjala gundi bamugobye fiizi singa mbadde nakuzaalira kyogamba nabo bandisiibye enjala otegedde ate Zubeida olina obugambo obutuufu mu budde obutuufu omusajja yakamala naawe emyaka egi tuba n'entondo tomulimba nkoyadde olubuto oluvaamu kale wakiri mulimbe lwe bagamba olw'ebibumba olwa bisirikiro agume agambe nti biganye buki naye tomulimba nkoyadde oluvaamu naye mu kumusaba ebyetaago owereekerezaako ebigambo ebyasooka
n'ebyo mu maaso olangira gye wava alina munnaye kale oli yalina empisa embi naye teyakola bw'ati kale ye oli ekyokulya yakituwanga naye ate gwe n'ekyokulya mama tukisabira mwaka lwaki wavaayo nga bakuwa ebyokulya n'empunzika nno nga ŋŋamba ntya nti omukyala yenna gwe bawasizza ng'olina omwana bw'oba olina obusobozi obw'ejjako abaana obba wa kitaabwe kikole ofumbe eno nga tolina pressure ogenda ofumbirwa omusajjawo ng'alabirira gwe yakwana mwina n'ekintu ekyakimukola kyesaagala kyekimpuliza obubi omukazi agenda okufumbirwa ng'alina omwana omuwala n'afuula omwana w'omuwala emperekeze ew'omusajja omulala si kirungi ekibi nnyo akabonera koli mu kusiiga mu mwana wo alina okulemwayo omusajja bamutwala ogwokubiri kubanga bwali okiserebuleetinga ye yakulembera omulyango otegedde kwegambira oyongera okugumya omwana wo okuva mu buto nti omusajja bwakulema nga ofunanga omulala n'akukuba embaga ekitegeeza nti ne wano bw'olemererwawo ng'ogenda ewaki kirungi nnyo kuggwakuza ategedde nti abasajja olumu bagaana naye tokiteeka nnyo mu mwana muki muto kubanga lwaki okimuteeka muno omwana taata waamumanyi era ategeera bulungi nti taata wange ye gundi naye tulwaliro taata gundi awasaani olaba omwana wo bwokulanga omuteekateeka nti omusajja bw'abanga agaanye ofunanga omulala n'akukola ki n'akugjawo ekyo abazadde mukikola mu bukyamu olutalo lw'okunoonya abasajja lubeeremu gwe atuukiddwa okukozesebwa abaki luggyeemu abaana ekirala abakyalamu abanoba n'abaana naye nga taata w'abaana abo alina obusobozi obubaweerera naye oli ku tiktok osaba buyambi abaana bo bafudde babbeega naye nga taata waabwe alina obusobozi obulabirira abaana be naye wabamumma ne buli woyenda oyenda n'abaki n'abaana gw'olaba ng'abazimbira future ennungi wabula oli mu basimira ekinnya ekigenda obbabonyabonya mpaka lwe balikola ki lwe balivaawo kubanga omwana akuziddwa maama we batono nnyo abeeguya abantu be basanze mu bukulu kubanga yakula takimanyi bazadde batono nnyo abayigiriza omwana okweguya n'amugamba mwanange kino ekintu tokikolanga bw'oti lwansonga omwana ono maama amukuza amulaga nti okweguya si kiki tomanyirwa nnyo muntu oyo bw'agaana ng'omukola ki tokimugamba direct naye ebikola by'omuzadde ng'ali n'abaana bikisomesa kubanga omwana nze maama wange bwe kyeyakola nkimanyi nze maama wange yali mukazi mumpi naye nga tasaaga buli kyeyakolanga era kyeyakola neŋŋamba nono nfaananye maama yali alondalonda nnyo abantu betutamanyi era ffe maama waffe yafa nga tulina bamaama nga 10 nesaddamu balaba nga maama wange afudde naye nga twabeeranga n'abo abantu bangi nemmanya nti nzwala okubanga nnondalonda abantu oba abaana nkijja ku maama wange kuba yali akikola nakula nkiraba kati olwaliro gwe omuzadde ali mu kutoba n'omwana onoonya basingo maatha buli ayamba singo maatha gwe osinza okusibawo embeera y'abakazi okubonyaabonya abaana baabwe nga babajja ku misaayi gyabwe era nze sikyabayamba nakigala ku puroguramu eno kuba nakizuula bwe nagenda njogera n'abasajja nti bangi balina obusobozi obuweerera abaana baabwe naye bamamma omukisa ogwo ogutwala omwana waakole ki kubanga yawudde nalo ng'agaba basale ku kisa kye ng'akeera ku kisa kye Mengo nga bamuwa basale omusajja anoonya omwana waamuweko abeeko obuyambi bwamuwa bamulaga nti omwana asoma situkwetaaga nnyo gwe omusajja yakulema kituufu naye leka kwawukanya mwana ne kitaawe lekawo bondi eyo teri mwana aliba bulungi nga bamuboola ewaabwe gwe ogenda kufa enkya naye ng'omwana w'omusingi gwe wamusiigira nti abeewaabwe basiru tebalina maki tebalina magezi naye ate gwe agenda okufa ono omwana bagenda kuziika naye nsaba abazadde akantu ako mukatereeze abaana bammwe si bange naye ffenna mu Uganda mwe tuli abaana mwe bagenda okukola ki okutambulira gwe omukyala gwe bawasa n'abaana tolina lukusa luvuma musajja nga takuwadde fiizi mu budde tolina lukusa lumuboggolera olina kubanga bukanaku omusabira ssaala si kumujjukiza gye wava nabo ogenda muzaalira nga ate bakulemye okuzaala kale empisa n'akamwa mu kawumbewumbeko naye asobola abaana baddize kitaawe ofumbiro wekka Hijab Nation mu gw'omunaana ennaku z'omwezi nga 3 nalo ng'agenda kubeera naffe buli kimu kyoyagala okubeera ng'ate weebuuza ku bufumbo tugenda kuba tubategekedde bulungi nalongo tumwe effiirwa ennungi kwegamba abagamba ebigambo byenga abiwulira nti bivaayo ate nga namwe babigamba mutudde mutebenkedde nga muli baakubitwala era bajja n'ebibuuzo bingi bafuna ebibuuzo nga bingi ebipapula ojja kubaawo ababujjamu ne babuweereza ne babumusomera ye ng'ogugwe gwakubeera nga ddamu mimi okumanya omukazi w'omwana tawasika omusajja bw'akuba ku mwana amukubira kuba si yamuzaala amusosola bw'amuboggolera amuboggolerwa kuba kati otukoye mu makaago bw'ataleeta byetaago mu budde
wandingambye ntoyagala bazaalako naye ate gwe wankwana kati obunkenke bwe muteeka ku bantu abawaseza mu mukwano butta omukwano gwe yakuwasa akola ki alina mbeera y'okusala amalodi buli lwa sande bambi tono bamakaago otandika ne saawa 5 mbawendi jangu tunyumyemu okunyumya tebakusasula oddeyo olabirira abaana bo muyige okugumiikiriza kubanga ne bamalaaya asula yeetuuze ku kyalo kyonna n'akeera ku mulimu gwatasobola kugumira makaago wabaaki nga ne gwandowooza nti bamukakalukanyiza nnyo alwadde akedde kunoonya ssente ku maki banaye abakazi mugume mujjemu ebintu by'obutiitiiza ebyo kale mutukkirize tubeerekereze musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.